Ani alabye akatambi k'omwana Omunnayuganda nga yeetuga? Oh! Nfunye n'ensisi. Bw'oba olabye akatambi ak'omwana muwala Omunnayuganda mu UAE nga yeewanzeemu omuguwa mu bulago n'asimattuka waggulu ku kizimbe, omuguwa ogwo ne gumukwata ne gumunyiga mpaka waakomekkereza obulamu bwe, nkusaba commenting awo. Era bw'oba omaze okukomentinga awo, muli otuule weebuuze ki ekisindiikiriza mwana muwala ono okuba nga yetta. Bw'omala okufumintiriza ebintu ebyo, olowoozeemu igwe onoosobola okusimattuka okubeera vikitiimu. Onoosimattuka okubeera vikitiimu. Onoosobola okulwanisa embeera eyo eyinza okukuleetera okukola ekikolwa muganda waffe ono kye yakoze. Mpulira bubi nnyo. Hello fam, this is your girl Sheila Adita, and I'm back with a new video. This video is different from all the videos that I've been making, or videos that I've been creating, or videos that I've been uploading on this channel. This video is totally different because it's so emotional. And if you're this person that cries out fast, trust me, you're gonna cry. Trust me, you will burst into tears like I've been for the past 7 hours. Ever since I watched that video, I'm not the same. Haven't been the same person, you know, the Adita, you know, the Adita who's ever cheerful, no. Waliwo ebikyuseemu mu bulamu bwange after watching that trending video of a Ugandan girl killing herself or putting her life on end. Njagala tugendeko mu katambi ka muganda bw'omugenzi ku ssaawa eno, abeereko by'atugamba tubiwulirize, woba olyawo ebiviiriddeko muganda waffe ono okwetta, tukomewo tubikubaganyeeko ebirowoozo sharp. Katugendeko mu katambi nga tetunaba kwogera kintu kyonna ate era tukomewo. Yetuze bamweta Rosemary Abisaji ali ku trendinga ku TikTok. Yafiire. Yetuze olunaku oba lwaido tidiku oba yetuze bwire oba yetuze kuchoze na tidiku. Nze ndidundi eno nti Saudi zira kyakola tidi kyakwizaku. Omuntu ali kumperezanga video na message okuntegeeza timwidi. Tidi aba wa tribe ki. Nze ndi ku recordinga nga yetandiramu. Ali ku typinga butypinga. Ampere video nga ndaga omulambo. Mitize ntandikirewa. Nzo muwala tidi aba yatambulira mu kampuni ki mwaganda wange tidi kampuni gye yatambuliramu. Namukoba mpe kampuni erina lya kampuni yaloba. Namukoba mpe namba y'omuntu yamutambuza yaloba. Tuvira mayuge. Mwana wa mama wange ni baba wange y'omuto wange. Tuvira mayuge. Gombolo lya bukaboli. Ekyalo bakyeta nabyama busitama wansi eyo kunanda. Mama ne yavira ku obuzibu omwana waffe okufa. Mama mwena tuzaala ne yavira ku obuzibu. Mama nga ali kwogera ebigambo, mama tumuwa buli kimu. Naye mama titwidi kyayenda. Mama bamweta Federesi na butono bamwidirya anaabirye nerisinga kukola ku kyalo. Baba bamweta William Tabu. Yena akabwena namba idi ku kampuni gy'abeera akoleramu abamu ku mikwano gye. Tindi wakutandikira zena ndi mu kiyumba kya Omuwarabu. Tindi wakutandikira mwana wa mama. Mu kiyumba kya Omuwarabu kati nze ntandikira. Bwakulaba oli mu kamera ozina n'agamba ono yatuuka naye nedda.
Tulina ebizibu emitima gyamenyekamenyeka dda naye lwa butayogera. Tetukyalina mikwano gye tunyumiza ebizibu byaffe naye nga twamenyekamenyeka emitima. Twamenyekamenyeka dda emitima n'osalawo n'ogamba kaneete. Nga ne gy'ogamba oddukire wa Mukama Katonda naye alinga eyakwerabira. N'ogamba Mukama gwe yandeeta mu nsi. Mukama gwe yandeeta mu nsi lwaki mbonaabona mwaka ku mwaka. N'obonaabonera mu nsi yo. Ne gye wagenda okunoonya 10 n'osigala ng'okaaba n'ogamba Mukama kiki? Kiki enakukola? N'ogamba Mukama nakukola ki? Lwaki bagambye nti Mukama abakulyamu olukwe? Nali sibamanyi, bakulyamu olukwe saaliiko. N'ogamba Mukama abajulize baayokya e Namugongo. Nawuliramu baabokyesa nku Mukama saasombako ku nku. Lwaki ombonereza? Gwe yandeeta mu nsi naye ate nsigala nkaaba amaziga, tondabawo. N'ogamba kaneekye mu bulamu bw'ensi eno obanga kyekikusanyusa. N'ogamba Mukama abantu bali muno bakola ebikolobero. Batema baana bwe buli olukya, basadaasa abaana b'abantu. Lwaki siboobonereza? Sitangako ku muntu. Lwaki Mukama ondobonereza? Sirogangako ku muntu. Lwaki tobonereza bano abatema abantu ebijambiya e Masaka? Abatomera abantu mu nguudo nga bagenderedde Mukama. Lwaki mbonaabona mwaka ku mwaka Mukama? Nkukaabidde nga mmalako omwaka ne ŋŋamba Mukama saasira yamba. Mukama lwaki nze? N'ogamba kaneekye mu bulamu bw'ensi eno obanga ly'essanyu kubanga nange mbonyeebonye bantu bange, mbonyeebonye ku nsi. So according to YouTube guidelines, standard and community guidelines of YouTube, we couldn't upload such a video, as you know, but we decided to give you at least a word from one of her relatives to narrate the reason as why this girl had to put her life on end. And after I watched that video, so I came on conclusion, and this is going to be my word of advice to everyone that is working abroad. And please take a good listen to what I have to tell you. Nzenga Sheila Adita, before going into details, if you did not subscribe to our channel, please, you're going to miss this kind of information. So it's better you do subscribe with us. Click on the notification bell so that every video that we do upload on this channel will come directly to you. And another thing, you as a member, as a subscriber, as a counselor, as a teacher, as a motivational speaker, we expect you to comment. So your comments are really useful and very important. Leave your comment according to how you see things, according to how you've understood our message. Tujja kubanga we appreciate your effort okulaba nti you're one of these people that have tried to at least to build our channel. So baganda bange mwena abali e Bulaaya, this is a piece of advice from me to you. Temwesibaako nnyo bizibu y'ewaka. Temwesibaako nnyo bizibu by'ewaka. Kiragibwa nti muganda waffe ono ensonga lwaki yesse kiviiridde ddala waka, nga abazadde be bennyini abaamuzaala y'ensonga lwaki omwana ono yesse. Olw'ensonga nti nno babadde nga bamuteekako too much pressure. Babadde nga bamupressurizinga nnyo for money. Later sente neefuuka sente, later sente neefuuka later sente. So when you hear the video gye nkuteereddewo, if you listened to that video, the sister said nti ye she doesn't know what their mother wants. They've tried all the best to provide for their mother. Naye mama waabwe abalaga nti she does not appreciate any
of their work. Wano wembagambira bw'obanga oyina abantu b'okolera ebirungi, no matter how you call them, no matter what space or place they have into your life, ng'olaba those people tebayina gye bakutwala, they don't appreciate, tebakugattako, cancel them out. Baleke tobeesibaako nnyo. Don't put yourself to the world, don't push yourself to the last, olw'okuba you want to make these people happy. We are human beings. Human beings will never be happy, and you will never make a human being happy. It will take a matter of time for a human being to appreciate. So it's better do what you have to do and leave the rest. Naye bw'onoogamba nti you're there for people, you're working for people, you will end up losing. Ebintu bijja kusukkako. Eno gye tukolera mu mbeera mbi. Mwenna mukiraba. Tuyita mu bizibu bingi, mwenna mubiraba. Mulabye baganda baffe bangi nnyo. Mulabye obutambi bungi nnyo bwe tusharinga until learning or picking anything from those videos that we do publish on social media. Seriously. Mugenda kuba balyanza amaanya when you tell me that you don't learn anything from all those videos that we do upload on social media. Leka kubeera kamala byonna owa family yo, nti family yo gwe wotaba utegenda kubeerawo. Leka kwefuula mugagga asinga mu family yo, nti gwe buli kimu kyotatadde mu mukono tekigenda kuggwa. Abantu bagenda taking advantage of you olw'okuba nti oli mukono mwago, olw'okuba nti gwe oyagala kubalaga nti okola, you have to prove them nti munnange ofuna sente. The more you do that is the more you're going to get affected. Ogenda funa ebizibu bye weeyitira gwe ng'omuntu. Tetubagamba nti temuyamba, bayambe where necessary. Akasente akatono koofuna gabanako nabo a little, nawe osigazeko, teweeteka ku pressure. Ekigaanye kireke, tosindiikiriza bulamu bwo, kubanga ekyo ekintu wona okikola ogenda into stress and depression. At the end of the day ojja kulaba nga toyina mugaso. Remember gy'okolera oyinza okuba nga bakugiisa bubi, embeera olaba toyina gyeraga, ogezezaako ebintu bigaanye, teekako famire ekuli bubi, kwe kuli okusindikira eddogo n'ebintu ebirala, oluvaamu nga you come up with the conclusion nti lwaki sejjaawo ekintu kyesitawagira muntu yenna kukikola. So bannange, it's up to you. Kandowooze nti olina kyofunyemu mu butambi nga buno. Yenze Shila Adeta, twegatteko ng'osubscribinze, embaagala nnyo.